po jako akawuwo. Endwadde kakati emisujja mingi nnyo nga bwe nayogeddeko obutimba bw'ensiri. Abavubi abakakalabiza emirimu gyabwe ku nnyanja Nalubaale bali mazzi oluvannyuma lw'amazzi okuboga ne gabagoba ku mbalama nga mu kiseera kino abakulembeze bakyatula bufoofofo okulaba wa abantu baabwe bagenda okusengukira. Twafuna obuzibu bw'amazzi kati emyezi ng'ebiri naye obusinzo tukosa ennyo mu byafaayo bya Ssenyi. Abakulembeze ku mwalo gw'Essenyi mu gombola y'e Sibukunja mu disitulikiti y'e Buyikwe basazeewo okuwandiikira ofiisi ya Ssaabaminisita w'eggwanga nga beekubira enduulu okusobola okubadduukirira wamu n'abantu baabwe kubanga embeera gye bali mu kadde kano yeraliikiriza nga kati abatuuze abasukka mu 5 mu kadde kano bali mu kubundabunda era nga n'emirimu gyabwe gyasaanawo dda. Tulina obuzibu obwatugwako mu mwalo guno emyezi ng'ebiri egiyise. Twalumbibwa omujjuzo gw'ennyanja amataba ne gataataganya abantu baffe bangi. Omwalo guno gw'Essenyi guliko abantu bangi nnyo. Abantu bali wakati w'5,000 n'akakaaga. Naye nga waliwo abantu abali bakolera ku mbalama abali mu 5. Bano nga bakulembeddwamu Ssemwogerere Yusufu, ssentebe wa Beach Management Unit ne Ssekitoleko David, ssentebe wa Ssenyi Zone B basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuza ku mwalo guno ne bategeeza nti embeera abatuuze baabwe gye balimu boolekedde okulumbibwa endwadde ezitali zimu. N'olwekyo tuvuddeyo ne tuwandiikira ofiisi ya Prime Minister ey'ebibamba nga mwe mugwa ebibamba n'ebigo bitalaze batuyambeko okulabika nga bataasa abantu kubanga kati abantu bali stuck tebalina we bakolera. Abantu babadde baddukanya obulimi bwabwe obutonotono ne basobola okujjamu ekigulira amagala eddiba ne basobola okuyamba abantu baabwe. Ye ssentebe wa Ssenyi B Ssekitoleko David annyonnyodde nga bangi ku bo batakyalina wadde bakolera era nga bamaze dda okuwandiikira Ssenkulu wa National Forestry Authority okubakkiriza okubudamako ku ttaka ly'ekibira. Ebbaluwa twamaze ogiwandiika egenda ewa Prime Minister ne Executive Director wa NFA tulabe nga tuddibwamu ne tusaba ebbaluwa zonna ze tuwandiise ziddibwemu mu nkola nnungi. Tukirabye mu bitundu ebimu nga NFA ekkiriza abantu ne babodamyako mu ngeri ya temporary. Naffe kye tubadde tusabye ne waffe. Bano baagala ofiisi ya Ssaabaminisita ebadduukirire n'emmere kubanga abatuuze boolekedde okufa enjala nga bangi ku bo baali bakola mmere ya leero nga kati nno tebakyakola bakeera mu mayumba gaabwe nga babasaba ekyokulya kyokka nga nabo tebalina we bayinza kukijja. Okuyambibwa ne blankets, obutimba bw'ensiri, engeri y'amazzi kati ensiri nnyingi nnyo ku mwalo. Tusaba okutuyamba ne baafu, endwadde kakati emisujja mingi nnyo nga bwe nayogeddeko obutimba bw'ensiri n'eddagala kubanga abantu baffe boolekedde okufa endwadde ez'enjawulo. Ssendagira era ategeezezza nti mu kadde kano abalwadde boolekedde okufiira mu mayumba kubanga ekkubo lyabwe libalemeredde nga terikyasobola kusaabaza bantu. Tuli ku kyazi newankubadde ettaka lya forest. Kyazi ekitalina kye tugenda kukosa nti oba tujja kutema emiti oba tujja kola ki. Tuli ku kyazi tusaba abatukkirize tugira tubeerawo okwo tulabe nga omuyaga guno kujja guba gukakkanye tulabe gye tunadda. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko omukungu avunaanyizibwa ku bibira ebyetoolodde ennyanja Nalubaale yayimiriza abantu abaali beesenzezza ku ttaka ly'ekibira. Abakulembeze ne bawabulwa okuwandiikira Ssenkulu w'ekitongole ky'ebyebibira mu ggwanga abawa olukusa nga wadde kino baakituukiriza ne bawandiika essuubi likyabalimu nti gavumenti yandibaddiramu kubanga nabo bannayuganda. Ate era nga tuli kitundu ku bantu abali mu Uganda etulowoozeeko mu nsonga y'ebyokulya kubanga amazima tusanze obuzibu ng'abakulembeze nti buli lunaku abantu bakeera ku miryango gyaffe. Nakati essaawa zino eryakedde nga nti kyamaani omwana wange talina kyakulya ate nange sirina. Naye naawe n'osoberwa ng'omukulembeze amazima bw'otunya mu nsawo yo ng'oweerosi tolina buyinza kujja kantu konna k'osobola kulabirira bantu abo. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tusaba abatukkirize tugira tubeerawo okwo tulabe nga omuyaga guno kujja guba gukakkanye tulabe gye tunadda.